yamanyibwa n'okwagala eddiini ye. Era Allah subhanahu wa ta'ala nsaba amuteeke mu abo be yayogerako mu aya ya 23 mu suratu Al-Ahzab, n'agamba nti minal mu'minina rijal, mubakkiriza mulimu abasajja sadaku ma ahadullah alayhi, batuukiriza bye basuubiza Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahba, mulimu yalimu olubimbi lwe n'alumaliriza. Wa minhum man yantazir, mulimu akyali ku lubimbi naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amubalire mu abo abali mu lubimbi lwabwe obulungi ne baluggusa mu migaso gye yakolera abasiraamu n'eggwanga okutwaliza awamu, era amuteeke mu kifo kye yasuubiza okuteekamu abantu abafaanana bwe bati. Ekyokubiri, Dr. Anas Kalisa yamanyibwa ng'omuntu omwangu eri buli muntu, ate ekyo kitendo kirungi nnyo. Era Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-mu'min ya'laf wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. Omukkiriza mu bitendo bye abeera mwangu eri abantu, aba mwangu wa kutuukirira. Tewali kalungi ku muntu abeerawo nga ye tatuukirwako, tatuukikako, yali awo yeemanyi yekka. Ekyokusatu, kadde wange omugenyi omukulu n'abagenyi ba Dr. Kalisa bonna abali wano. Dr. Kalisa yamanyibwa n'okwagala okuyamba abantu, ate ekitono kirungi nnyo. Era Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogerako basahaba bwe bamubuuza nti mulimu ki Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okwagala? Muntu ki Allah gwasinga okwagala? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti anfa'uhum linnas, omuntu asinga okugasa abalala Katonda gwasinga okwagala. Era n'omulimu Allah gwasinga okwagala sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, kukola ekintu ekiyingiza essanyu mu munno. Dr. Kalisa ekino kyeyamanyibwa nakyo. Kyenyongerako ye tawaabu n'okwewala okwekuluntaza. Dr. Anas Kalisa yamanyika n'embeera etaalimu kwekuluntaza kwonna, ng'akakasa yategeera bulungi hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti man tawaddaa lillahi rafa'ahu Allah, omuntu eyeetowaza ku lwa Katonda, Katonda amusitula amadaala. Era akakasa ensonga lwaki mwenna muli wano, kubanga Allah yamusitula nga mukyasobola omwogerako ng'ate Allah yamutwala. Ekisembayo, mukadde wange omugenyi omukulu, kwe kutendeka abaana eddiini, oba famire giteekamu eddiini. Bantu bangi ku mulembe guno abaana tebabafiirako ddala, naye Dr. Anas Kalisa tetumanyiko omulimu gwe yagukola. Era njagala mukadde wange onzikirize nkuloopere muzzukulu wo Ambasada Kalisa Faridi nti mu buufu obwo bwa Dr. Anas Kalisa omwezi oguwedde, Sebo Honorable Latifu, twali tuteekateeka conference y'abaana ab'obulenzi ne Inginiya Fahadi Sozi owa Muziringu Chano omule Hajjati Osimulobye kakasa obimanyi era obiwagira, naye netugamba mu bantu betwalowoozaako nebagamba Dr. Kalisa yalinga ebituna abiwagira, ne bagamba nti Ambasada Kalisa mumulekere, era yali omu ku basponsalinga programu eyo. Kale Ambasada, genda maaso okutambulira obufu bwa muzeeyi, okwetaba mu mirimu gy'eddiini nga bwe yali agyetabamu. Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. N'ebigambo ebyo mukadde wange omugenyi omukulu, nsaba onzikirize bukkiriza nti abali wano buli omu yeekebere ku ebyo ebitaano ayimiriddewa. Eddiini yo twogedde ku Dr. Anas Kalisa ng'omuntu eyali n'eddiini
bikwata ku ddiini teyeefeebya. Tetutegeeza nti okubeera munnaddiini oba okwagala eddiini yo tyobola enzikiriza z'abalala, nedda, era naye si bwe yali. Naye muzeeyi olwaleero mulimu abantu nga naddala bw'afuna ku kifo ekyobuvunaanyizibwa mu gavumenti n'erinnya alikyusa kubanga tayagala kumanyibwa nnyo ng'omusiraamu abamu bwe batwebagamba. Twebuuze ku nkolagana yaffe n'abalala mu bwetoowaze tuyimiridde tutya, okuyamba abantu abalala tuyimiridde tutya, era n'abaana baffe tubategese tutya okubeerawo oluvannyuma nga ffe tuvudde ku nsi. N'ebigambo ebyo mukadde wange omugenyi omukulu nsaba okkirize ntwale obuvunaanyizibwa obunkwasibbwa olw'okukuyita ojje oyogere eri abantu bano biidhinillahi taala ku mukolo gwa mukwano gwo mutabani wo Dr. Anas Kalisa gw'otali naye olwaleero. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل وسلم عليه.